kimu kola buli kimu shifa oyo omusajja waali nema nja muloga musiranye shifa wana ne mambulungi ka maama nja kudiringa ne umaruka kandi shifa mu bulungi ne mububi nja diringa naye shifa gezaako kyokola ka maama njuwirawo omubiri kola buli kyowulira nti kyosobola shifa gezaako ka maama shifa bukadde 8 bungi shifa abo banne bukadde 8 bungi ni mukazi munaku shifa bukadde 8 bungi shifa oyo musajja talina gy'alaga mujinja omwo agenda okubeera paka talina waasobola nze akugamba talina waasobola talina baali bamugoba ne mu nju nga yakomawo okwepulasi ng'embeera embi ebonaabona abo boogamba abo baligamba nti mikwano gye tewali na mukwano gwe kankubuulire n'ogumu nze ali kugamba tewali ogenda kuvaawo owulire we batandiika shifa ka maama nkwegayiridde ne woba ovaawo basabako namba ze ez'essimu ne bagamba bansabireko namba ez'essimu ki bannange shifa simanyi na musajja yali bubi nga bwe nkugambye shifa omusajja yali bubi era bino ebintu n'obiteeka ku intaneti baganda be bagenda biraba mikwano gye bonna abanjulira embeera gye yali mu shifa omusajja yali bubi shifa omusajja yali we muganda wange shifa nze ndimu njogera nkaaba wabula ngo mabugumi naye shifa njuwirawo omubiri omusajja yali ampitiddeko bukadde 8 bwe buti ampitiddeko atuuke gy'agenda shifa naye nga yali bubi nga teri atakimanyi shifa teri atakimanyi muganda wange omusajja ampitiddeko shifa nkaabye nze nkozi mpweddewo era nsaba mukama ne mba amazeewo kontrakiti zange ngendako mawo ndaba ekampala tuseka ne facebook naye shifa njuwirawo omubiri njuwirawo omubiri muganda wange omusajja mpe sente zange sijja kwerabira buli kimu nja kikuwa nja kusasula kuba sente zange shifa njuwirawo omubiri nfa njuwirawo omubiri maama nga bwogambye nti abantu batuyitiringako buyitizi omuntu kumpitirako yamalira obudde yanjagala 2019 shifa nze nkyali muto ndi mukulu naye nkyali muto naye omusajja nsinga obukulu shifa naye omusajja yampitira shifa alina obulumi shifa nkaaba sente zange zinuma ka maama njuwirawo omubiri maama bwoba osazeewo njuwirawo omubiri ndi nange buli kimu kyongamba ngenda atambula naawe nkwegayiridde buli kimu kyonna bwongambye ngenda atambula naawe njuwirewo omubiri ng'okirimu abeera jinja yali akola ku gokale roodi be babaali bakolamu pulasapu kirininga emirambo n'avaayo kati nadda mu tawuni ng'apangisa okitegeera nze yamuterawo ne bizinesi namuse bukadde 3 napangisa ekifo obukadde bino bukola ku bizinesi kati zino ezisigadde n'angamba gula amabaati gula enzigi zonna nemuwa bwe obukadde 8 muganda wange naye atunda akawunga atunda bijanjalo yateekawo sitowa embeera yateerera shifa yatereera naye niwokuba ku ssimu agitunulira bw'ati n'agitunuulira luvanyuma nnyo neerowooza n'akukwata oba ye n'addamu n'akukubira bw'ati bw'akola embeera ze kasita awulira ku linnya lyange nti piisi abanga awulidde omusambwa oba awulidde ekisiraani kankubuulire tamanyi nga erinnya lyange lya mirembe lyamuleetera mirembe okuyitawo okutuuka gy'alaga byonna tabimanyi maama tayagala kumanya yabulookinga basisita bange bonna nabulookinga mikwano gyange gyonna buli akuba ku simu gwa bulookinga tayagala kumanya abeera mu tawuni jinja tasobola kubulwa ebifaananyi bye kambiguwe tasobola kubulwa buli omu amumanyi tasobola kubulwa yali akola ku gukale roodi gwe pulasi nga be bakirininga emirambo yali alina mukwano gwe nga bamuyita sula oyo mukwano gwe sula n'alinnya ennyonyi mukwano gwe sula nga tayagala kumanya bimukwatako engeri gyali omwavu ng'ali mu mbeera mbi nyo sula n'abulookinga nabya ne mukwano gwe bamuyita jaaka ali mu kampala omwo naye simanyi bw'ali baali bona bakirininga mirambo n'abaana beerabira kwe pulasi gukale roodi waggulu bamuyita aligumiikiriza Isaac musajja mukulu kankwebifanya ogenda biraba musajja mukulu kati ali mu tawuni mwakola naye nga gona manyi gange tasaana kuyimya n'agamba muntu nti nina omugala entuusiza ano wendi banaga omusajja yali bishira nga yeeremerera omusajja mukulu naye nga yeeremererwa ali ku mukisa gwange kwatambulira muganda wange ali ku mukisa gwange shifa nkaabye shifa njuwira omubiri nkaaba omusajja ali ku mukisa gwange kwatambulira kati kwadigidira sente nazimwa tuli mu mukwano kansindika meseji zonna nzirina kansindike ne brother wange ngenda kuba namba ze woba oyagala agenda kwogera naawe akugambe buli kimu agenda kugamba oyo omusajja tategeera kuba obusungu bw'alina yaba bulookinga bana tebagala mmanya ne bangamba pisi tukuyambe tutya oli wala ne mbagamba nedda shifa yamba abaana ne banula sente bulijjo nze bw'ayinza olekerera naye kamugezeeko ndabe bwali mukazi amanye embeera etuyitamu saamuwa nti oba kiki naye muganda wange ng'anajjawo omugaga mubba shifa nze ntegeera
Ekitegeera ng'agamba nti katukole buli omu akola nabeera bulungi n'omwami we nange kankole ono tuve wansi namusanga mwavu kifa nze n'omukisa nze nkola nze sikukwata kono sigala kyekimu ekifa nina omukisa naye kifa omusajja yabimalako omusajja yantamu eneraavu omusajja nantamya abasajja simanyi nga ndiddamu n'ogwamu mukwano nze simanyi nga ndiddamu okwagala omusajja kankuwe namba ye n'ebifaananyi bye bamuyita aligumiikiza Isaac kati gwagenda okubeerawo naye yaŋŋamba mbu sisita bwe oba sisita bwe simanyi muganda wange naye mikwano gyange baŋŋamba oyo omusajja piisa ayinza okuba yawasa dda ng'alina n'omukazi akuzanyira ku bwongo yakumala yambulookinga buli wamu yabulookinga embwa nze wabula nze omwana w'omufunda bekifa nze omwana w'omufunda bye nakabirani omwana w'omufunda be nakuzibwa singomaaza nga manyi nfunye omuntu gwe ngenda okwezimba naye nange mbe wange ntuule nzikakkane naye muganda wange genkaba genkomba kifa. Alright, mikwano abalungi, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Mwenna basiibi bannange, basiramu bannange. Hey, bamada. Boy child abikoze. But men, why like this? Lwaki bwe mutyo? Lwaki? Kubanga munnange, bw'obitunulamu pisi yawaayo ssente nti bizinesi patana nedda. Yaziwaayo nti kiki. Yaziwaayo ng'azimba mwami we. Babeere babiri bwe bati. Kati kitegeeza bamaada bw'abanga boy child Isaac tagenda kutwagala. Atuweeza ffe. Hey! Alright, mikwana amanya nakawombe shifa hope bwe tutyo tutuukidde ate nga bwe mubiwulidde mu bulumi mu kuyitamu mu mbeera. Nsooke mbawulize kubanga banange people, guys, this is what I go through my inbox. Nsooka nkaba amaziga nempulira kino nempulira kiri nga bwe nabagamba. Nekirowoozaako ne ŋŋamba naye nnyambye nti abantu bange abambeereddewo okumala ebbanga abatwagadde bwe bati ku channel yaffe abasubscribinze bwe bati abasharinze ne bakomentinga ne ŋŋamba nti okay katujje ne idea tuteekewo akanyomero bakayita tukyogereko ne Hope Shifa tukyogereko ne bafanzi ba Hope Shifa. So here we are guys, muwulidde embeera ya peace briefly, muwuliddeko katono naye baaba ebikambwe ebiyitirivu ebikambwe ennyo ebigenze ewala kambi bawe mubyewulirireko mikwano nga tetunnagenda kugamba nti ate kino ate kiri. Kansooke mbawo emboozi eno gye yava na lwaki ssente ezo zaagenda nazajja zitya na kiki ekisinga okukaabya peace mu budde buno. Naye nga mikwano buli omu ategeke komenti ye n'okuteesa kwe n'ekirowoozo kye. Nabagamba nange binsukkako munnange, I'm not perfect, nange nyina wenkoma neŋŋamba nti banene kati nange shifa wano simanyi kiddako. Tukoze tutya bamaada? Peace yanzikiriza okusharinga emboozi eno ne details zonna ze yampadde yanzikiriza okuzikozesa kubanga ayagala buyambi. Hey, obukadde 8 obwo bugula ettaka. Niliyamba girl child. Tetwawaayo kumuwa kumusponsalinga mu balala. Bamaada mulaba muti oba omuntu ono tumukolere surprise. Ya blockinga peace. Naye ayinza oba ayina ebimusumbuwa. Oba tugende tumusurprising tulabe kiriyo. Alright, kambalekere emboozi eno mikwano mbaagala nnyo mubeereko temuvaako. Love you so much. Gyebaneko muganda wange Hope Shifa nkwagala nnyo. Mbadde nina bye njagala okwogerako naawe nkunoonyangako imo naye nga ku imo toliyo. Naye mbadde njagala kwogeramuko naawe naye simanyi mukwano. Shifa nalina omusajja yali anjagala kuva 2019 nga nange mwagala. Muganda gwe omusajja yali talina kyalina. Be baali bakola bano mwepulasi nga talina wadde 10 ng'abonaabona muganda wange. Buli mwene gufa mu COVID nga obijjukira. Naye ng'ekyokulya ekyokunywa nzaamuliisa n'ez'enviiri nzaamuwa muganda wange ng'ali mu mbeera mbi nga gye nkomezza.
Nalimbalimba nga ndi e Uganda nga ndaba n'embeera mbi nanga mpiisi mpa ku Ssente ngula omulimu ne ngenda nga muwa ssente okuva e Uganda okulinnyonnyonnyinamu akakadde kamu n'emitwalo 3. Muganda wange ssente ne zifa ne nguma ne bizinensi yange yagisula n'erinnya ennyonyi. Okulinnya ennyonyi n'egiyaka maama n'alimbalimba muganda wange era yali talina kyalina ntemu obukadde 7 obwo obukadde 8 wengaatamu bwepata. Naye muganda wange omusajja yambulookinga nabulookinga baganda bange nabulookinga mikwano gyange kifa nkaabye. Ssente zange ziruma muganda wange tukolera mu nnaku tukolera mu ddungu kifa tubonaabona embeera nga mbi. Embeera etukolera mu kifo ogimanyi. Yali talina kyalina abeera Jinja. Nze yamuwa ssente n'apangisa ekizimbe n'ateekamu sitoowa y'emmere kawunga bijanjaalo biki. Embeera yatereera kifa ali bulungi yatereera yakyuka buli kimu naye yambulookinga nabulookinga baganda bange mikwano gyange buli omu tayagala manya kasita awulira ku kigambo piisi abanga awulidde ekizibu kifa. Nga njagala ompe ku magezi tukole tutya nze naawe ompa ku magezi ki nga mukyala muno kifa ompa ku magezi ki maama ssente zange zinnuma kifa obukadde 8 bungi lisiiti zonna nziyina ndi mukazi mu nnaku. Saamuwa nti oba ki muganda wange nga obimanyi. N'agamba kuba yali musajja mukulu asinga obukulu nze naweza emyaka 28 Desemba nga 23. Era nga omusajja ono waali mukulu ayinza oba ategeera. Katwezimbe omugagga n'amusanga wave mu bbanga ngwe katwezimbe tutandike omusinjiro omwami wange. Kuba oli yayimba nti omusajja ow'amaanyi mabega we wabeerayo omukyala. Ne ngamba katukole n'abagagga abo basooka kutoba ne babeera babiri ne bapambana. Muganda wange nga simanyi nga ndi kwesimira olumba olunazita nga simanyi omusajja ndi kumutuusa gy'ayagala agende kifa nkaaba. Naye ompa ku magezi ki namba ngirina ebifaananyi mbirina kifa ompa magezi ki kifa nfa. Kifa ne bwemala nkomyewo e Uganda nze ojja kunkima ku airport nsooke mpumulemu awo mu kibuga ontwaleko mu saluni ez'akabi neekoleko nguleko ebintu ebirungi kuba obimanyi. Kifa nyamba tukoze tutya maama tukoze tutya ojjambye otya nfa kisibo kinkalakata naye nkola nkaaba ompulira ne bwe njogera winta yampisa bubi mbadde nga mulwadde gw'olaba mbadde na ku oxygen ebifaananyi mbirina. Winta y'amaanyi eri nga tenagenda neeteekamu stress Ssente pressure ne zikuba nze muganda wange n'olyoka ondabira n'ekifo nyambye otya kifo olina obwongo namba yengirina ebifaananyi mbirina tukoze tutya maama yogerako nange nfa yogerako nange maama ozikakanye ky'onaagamba kye tugenda okukola ky'onaagamba kye nja okukola naye nfa ssente zange zinnuma omusajja gwe ntalinawo mwana naye gwe nali nnyambye mu mbeera yalimu embi twezimbe tuba obulungi nga yeeremerera kifa manyi omusajja okuba nga yeeremerera ng'alingalira ekisiraani nga yeeremerera buli ekyakwatako kye kifa n'omukwatako n'omusiibira n'omusabira ne weegayira Katonda n'ayimuka kwanza n'afuna abayiira kati n'akusulawo kifa ali mu ssente zange yeeyagala maama kifa nkaabi. Ngenda kunterayo message nzisange maama yambuulire okubireko twogere kuba WhatsApp yange tesobola kuwanirira koolo imo yesobola naye nakunoonyako imo nga toliiyo nga blockinga calls anti ndikola nga omanyi ekisiibo ebintu bingi. Genda sangayo message twogere buli kimu tukimale maama ky'ongamba kye tugenda okukola. Kati olaba kifa omusajja oyo yanjagala 2019 nga nakava mu lumbe lwa kitange nga ndina stress nina ennaku nali neekuumye nga maze ebbanga sirina mwami nanoba n'omwana wange emyezi 7 nentula n'omwana wange. Musajja oyo najja n'anjagala lwali lwa Sande yali ne banne baali bangi ebiseera bya covid. Musajja oyo najja yanjagala baali lwa Sande twali mu 2019
nga covid awo n'atera nga mu covid awo mwezi gwali gwakusatu awo gwakuna omusajja oyo lwali lwasande nali mpuliriza pasita Bujingo nga ndi ku mulimu gwange najja n'angamba onansonyiwa okwogera bw'oti timulwaddemuuko kale era olwa stress nga obitegeera sinabatereera omusajja oyo n'angamba pisi nkwagala jangamba mpa ku namba yo nemugamba namba yange oyagala yakyati njagala kuba mukwano gwo nti nze kifa siri mwangu abamanyi bamanyi kuba nalinako omukwano nga namenyeka mbonyebonye n'omwana n'angamba njagala mukwano gwo saali mubine mwana namba yange omusajja oyo n'anjagala netwandiikiraawo nantwala ku Gokale Road netubeera ku Gokale Road nze naye wetwabeera nantwala ku Gokale Road mu mukwano bwakolera nandagawo namala ennaku zaali nnya nga sigendayo newankubira essimu nangamba jangu nengendayo waali ku mulimo kufiza ku Gokale Road awo aba plus abakirininga emirambo ng'ova ku bugembe waggulu ng'okusinga bwoti ku Main Street akapande kali awo katunudde waggulu ng'oyambuka direct waggulu ku madivaani naye Gokale Road gw'osookera awo omusajja oyo netubeera awo n'angamba nkuteeka ano bankutwale waka ne mugamba w'oyagala netugenda etambula netugenda olwagenda nantwala twakwata kino ekikuba ekidda eno netugenda ewuwe waka netutuuka ewaka ewuwe ng'ennyumba yeeyo terimu bintu biri awo byeyagaza ng'alinga omuvuka yatandika okwezimba kyokka musajja mukulu nze neesirika engamba netubeerawo netweyagala nampitanga nengendayo bwentyo sina musajja o Ssente zo zenalya kuba yali mwavu nga talina nga nange nena kenkwata nga yeremererwa mu covid ng'omulimu gwafa omulimu gwali gwafa nga wowemanyi gwali gwafa nga ebintu byayonooneka byafafaagana nga takola nembeeraawo naye nga sibeerawo nga ngendangayo just nenkyala nenkomawo netutandikirawo omukwano nga tweyagala muganda wange omusajja oyo najja n'angamba mbu brother wange yangamba mbu uncle wange mulwadde nnyo ali ku kitanda bamulongoosezza mpa ku Ssente amangu ago nengamba nenkwata Ssente nali nkola ng'alina Ssente nze nali nkola gw'olaba nali nkola ng'alina Ssente nalina hotero nga nateekamu negundi ne firiji ng'alina Ssente nga nkola akayumba tekaali kange nali mpangisa naye nga buli ekirimu ekikozesebwa kyange nze gw'olaba nabifuna muntu yo mu kutoba si bubbi si ki naye maanyi gange ndi mukyala mukozi nnyo nga gye nkomeza nenkwata Ssente nemuwa lwakuba olwo olupapula naluleka e Uganda ewe nawe tekasijjukira naye nga gye luli Ssente zonna nzimanyi nemu emitwalo gyali 27 n'akomawo n'angamba alina mukwano gwe amugambye talina mulimu ayagala gula mulimo oyo omusajja gw'olaba nemuwa emitwalo 5 mu cash 5 nenga musimba n'akomawo n'ankubira essimu ne national ID gy'ali naze yagimugulira ku Ssente zange nemwa Ssente najja e Kampala nagula national ID byonna abimanyi yonna gy'alina Ssente zange nemwa Ssente za loogi byonna negatawamu Ssente nemuwa naye lwakuba nali maze okukola embalire yonna nga ndi Uganda kaali kakadde kamu n'emitwalo 3 ku lisiiti yenaliko naye nga ngamba ajja kusasula nze wejjagala omuntu kifa nga njiwawo omubiri ate ke yali mukulu myaka nga mmanyi ategeera okitegeera nga simanyi nti muntu mugwagwa tategeera bw'atyo n'avaawo najja n'angamba apangisizza ennyumba naye kubulako Ssente nzimuwe alina Ssente zagenda ofuna agenda kumpa kifa nenkwata Ssente zange nempa omusajja oyo era n'akomawo n'angamba mbu bulooka yamufeze kale ng'ebintu bye muganda wange nga obigatagana tobitegeera naye nga ngamba tomanya ayinza okuba nga yangamba bituufu nga omanyi omuntu akusinga obukulu kifa nga ndi muto saali muto nti ndi muto nnyo mu myaka naye nga obwo nga nsinga nga mukulu kitegeera nga mukulu kati nkuze kati nkuze kuba December naweza emyaka 28 nga 23 kati nkuze
omusajja ne tubeera awo ka maama ne tubeera awo ssente zange ne mba nga muwadde ssente ne mba nga muwadde ssente zange n'aba awato nge n'asiraana n'ava ne mu tawuni ejjinja n'apaala n'agenda e Kampala ng'atakukubira ssimu tomuwuliza gw'omuwuliza. N'angamba embeera yankwatako nagamba isoke naye nga ssente nazigatta wonna kakadde kamu n'emitwalo 3 zonna azimanyi zonna azimanyi. Amannya gange original ze piisi sekyusangako mannya gange ga buzaale waka buli kimu. Ne mugamba n'asiraana n'akomawo ng'embeera mbi nga talina ssente talina kyakulya nga banene we bali abwe ekintu tamuwa mikwano gye bane bamubulookinga nga teryamuliko. Naye ogamba omuntu abonaabona bw'ati alinga talina famire ye mu mutima. Agamba yasoma ewaabwe baasoma bali bulungi kiki naye lwaki adaaga bw'ati mu mutima. Naye nga nze nsirika ne neesirikira muganda wange nga bw'obimanyi ng'omusajja atalina bw'ali nga nange ennaku enkwata omusajja bizinesi yange shifa yagisuula gye yasula bizinesi yange kubanga akima ssente eva ate ezo nazigatta nagatta kakadde kamu n'emitwalo 3 zino ze namuwanga mu bungi naye nga sitaddeko zankubira simu n'angamba nsuze enjala sirina za sabbuuni sirina zaki nenkwata ne muwanga omuntu mitwalo 3 mitwalo 4 ezo saazibala saaziteekako na birowoozo. Singa nazo mbe kuzigatta kuzibalirako omusajja singa ali mukadde nga 2 kifa nali nfuna ssente nze nina omukisa nga nkola ka maama kandi bulungi nnyo. Omusajja oyo ne ntuuka ekiseera ky'okupanga ebintu ogenda ebweru brother wange nampa ssente nga talina kyamanyi. Ne nsirika ne mukubira essimu nga munnange emanyi embeera ayisagala amusumbwa nti ki ne ntunda ebintu byange byonna ne nkola buli kimu. Ne mukubira essimu ne mugamba ngenda bweru naye nga tali ng'embeera mbi kifa n'angamba piisi tondekangaawo tonkyanga ne mugamba sisobola kukyawa sisobola kulekawo nze ogwo omutima sigulina ebirowoozo sibirina sisobola bwentyo. Kifa ne ntoba omusajja oyo ne ntuuka eno n'angamba piisi ba ku ssente nkole nga nange mmanyi kye naliko e Uganda ne muyuwirawo omubiri ng'omuntu. Naye muganda wange omusajja nkaabizza nze omukazi omunaka nkaabizza kifa mbonyeebonye natunda bintu byange okulinnya enjogi brother wange najyogezaako ssente nezijja nga nina amabanja kifa najja nga nina amabanja naye mugambe neesasula amabanja ne ngamalayo omwaka mulamba oguweddeko kifa sirina wadde 10 ku akawunti naye ng'alimu ssente zange mwali kudigidira ne ntuuka eno e Saudi ne muwa akakadde kamu nenziramu ne muweereza akamu 2 nasooka akamu 3 okuva e Uganda neeteekako kano akamu obukadde 2 neeteekako akamu bukadde 3 nenzizaako obubiri bwonna ne buba obukadde 8 nga ngasse wamu zonna bukadde 8 bwe buti obwekutte neemuwa ssente zange azimanyi amanyi n'emikwano gyange baali banganye omusajja oyo ne bangamba mpiisa omusajja oyo yandiba mubi ne mbagamba omusajja ayinza oba ategeera kuva 2019 ntambula naye bagamba omusajja atafa ne mugamba ayinza oba talina omugagga ndimusanga wa kankole noono bakola bukozi kifa nze ndi mukazi mugumiikiriza nga mmanyi ndi ku muntu kumbe ajja kumpitirako kunoonya gulwedize ka maama kifa nkaaba nze omukazi omunaku kifa nze nkaabye kifa nkaabye ssente zange zinuma tukolera mu buguyi tukolera mu kubonaabona kifa ssente ogenda ozikwatako nga gwomanyi kyoyiseemu kifa tukola kifa nze nkola naye omuntu alya ssente zange ampitirako bw'atyo yabulookinga mikwano gyange baganda bange bonna teyagala kumanya ne brother wange ali Uganda nsobola okuwa namba ye oba ne mugamba n'akukubirako kifa n'olaba yamubulookinga omwana n'angamba nkuyambye ntya naye nga nkaba bukaabi kifa nkaabye abaana ne bangamba ogenda kukola otya opanze bannange byanzigwako nze nagwawo kamaama nagwawo sikyetegeera kifa nyamba yiwawo omubiri maama siri bwerabira ojja kunda face by face kifa yiwawo omubiri essimu yange yayiika ebisinga ne biyiika
naye kankuweereza ne bu audio obumu bwayiyika naye kankuweerezeeko obumu ku bwo oba bunajjayo simanyi na kumanya kandabe oba bunajjayo mbukubwe babadde addangamu basisita bange naye simanyi nga bunaagendayo. Kiifa omusajja yali bubi nga bwe nkugambye. Kiifa omusajja yali bubi. Era bino ebintu ne bwebiteeka ku intaneti baganda be bagenda biraba mikwano gye bonna banjulira embeera gye yali mu Kiifa. Omusajja yali bubi Kiifa. Omusajja yali bubi muganda wange Kiifa nze ne njogera nkaaba wabula nguma bugumi naye Kiifa njuwirawo omubiri. Omusajja yali ampitiddeko bukadde 8 bwe buti. Ampitiddeko atuuke gy'agenda Kiifa naye nga yali bubi nga teri atakimanyi Kiifa. Teri atakimanyi muganda wange. Omusajja ampitiddeko Kiifa nkaabye nze nkozi mpweddewo. Era nsaba Mukama ne mba amazeewo kontrakiti zange ngenda komawo ndaba e Kampala tuseka ne Facebook naye Kiifa njuwirawo omubiri. Njuwirawo omubiri muganda wange. Omusajja ampe ssente zange sijja kwerabira buli kimu nja kikuwa. Nja kusasula kuba ssente zange Kiifa. Kiifa njuwirawo omubiri nfa. Njuwirawo omubiri maama. Nga bw'ogambye nti abantu batuyitiringako buyitizi. Omuntu kumpitirako yamalira obudde yanjagala 2019 Kiifa nze nkyali muto. Ndi mukulu naye nkyali muto naye omusajja nsinga obukulu Kiifa. Naye omusajja yampitira Kiifa nina obulumi Kiifa nkaaba. Kiifa nkaaba. Kiifa nkaaba. Kiifa nkaaba ssente zange zinuma. Zinuma ka maama. Njuwirawo omubiri maama. Bw'oba osazeewo njuwirawo omubiri ndi nange buli kimu ky'ongamba ngenda atambula naawe. Nkwegayiridde. Buli kimu kyonna bw'ongambye ngenda atambula naawe njuwirewo omubiri ng'okirimu. Abeera Jinja yali akola ku Gokale Road. Bweba baali bakolamu epulasapu kirininga emirambo n'avaayo. Kati nadda mu tawuni ng'apangisa. Okitegeera. Nze yamuterawo ne bizinesi namusi bukadde 3 n'apangisa ekifo obukadde 2 ne bukola ku bizinesi. Kati zino ezisigadde n'angamba gula amabaati gula enzigi zonna n'emuwa bwe obukadde 8 muganda wange. Naye atunda kawunga atunda bijanjaalo yateekawo sitoowa embeera yateerera Kiifa. Yatereera. Naye niwookuba ku ssimu agitunulira bw'ati. N'agitunuulira luvannyuma nnyo ne yeerowooza n'akukwata oba ye n'addamu n'akukubira bw'ati bw'akola. Embeera ze. Kasita awulira ku linnya lyange nti Peace abanga awulidde omusambwa oba awulidde ekisiraani kankubuulire. Tamanyi nga erinnya lyange lya mirembe lyamuleetera mirembe okuyitawo okutuuka gy'alaga byonna tabimanyi maama. Tayagala kumanya yabulookinga basisita bange bonna n'abulookinga mikwano gyange gyonna buli akuba ku ssimu gwa bulookinga. Tayagala kumanya abeera mu tawuni Jinja. Tasobola kubulwa ebifaananyi bye kambiguwe tasobola kubulwa buli omu amumanyi. Tasobola kubulwa. Yali akola ku Gokale Road kwe plus nga be bakirininga emirambo. Yali alina mukwano gwe nga bamuyita Sula. Oyo mukwano gwe Sula n'alinnya ennyonyi. Mukwano gwe Sula nga tayagala kumanya bimukwatako engeri gy'ali omwavu ng'ali mu mbeera mbi nnyo Sula n'abulookinga. N'abeera ne mukwano gwe bamuyita Jaaka. Ali mu Kampala omwo naye simanyi bw'ali. Baali bonna bakirininga mirambo n'abaana beerabira kwe plus Gokale Road waggulu. Bamuyita Aligumiikiriza Isaac. Musajja mukulu. Kankuwa ebifaananyi ogenda biraba. Musajja mukulu. Kati ali mu tawuni mwakola. Naye nga gonna manyi gange tasaana kuyimirira n'agamba muntu nti nina omugala entuusiza wano wendi. Banaga omusajja yali bishira nga yeeremerera omusajja mukulu naye nga yeeremererwa ali ku mukisa gwange kwatambulira muganda wange. Ali ku mukisa gwange. Kiifa nkaabye Kiifa njuwirawo omubiri nkaaba. Omusajja ali ku mukisa gwange kwatambulira kati. Kwadigidira. Ssente nazimwa tuli mu mukwano. Kansindika message zonna nzirina. Kansindike. Ne brother wange ngenda kuwa namba ze woba oyagala agenda kwogera naawe akugambe buli kimu. Agenda kugamba oyo omusajja tategeera. Kuba obusungu bw'alina. Yaba bulookinga bonna tebagala mmanya ne bangamba Peace tukuyambe tutya oli wala. Ne mbagamba nedda Kiifa ayamba abaana ne banula ssente bulijjo nze gw'ayinza olekerera naye kamugezeeko ndabe bw'ali mukazi amanye embeera etuyitamu saamuwa nti oba kiki naye muganda wange ng'anajjawo omugagga mu bba Kiifa nze ntegeera
okitegeera nga ngamba nti katukole buli omu akola nabeera bulungi n'omwami bwe nange kankole ono tuve wansi namusanga mwavu kifa nze nina omukisa nze nkola nze sikukwatako nosigala kyekimu ekifa nina omukisa naye kifa omusajja yabimalako omusajja yantamu eneraavu omusajja nantamya abasajja simanyi nga ndiddamu nogwa mu mukwano nze simanyi nga ndiddamu okwagala omusajja kankuwe namba ye n'ebifaananyi bye bamuyita aligumiikiza Isaac kati oyo gwagenda okubeerawo naye yaŋŋamba mbu sisita bwe oba sisita bwe simanyi muganda wange naye mikwano gyange baŋŋamba oyo omusajja piisa ayinza okuba yawasa dda ng'alina n'omukazi akuzanyira ku bwongo yakumala yambulookinga buli wamu yabulookinga embwa nze wabula nze omwana w'omufunda bekifa nze omwana w'omufunda bye nakabirani omwana w'omufunda be nakuzibwa singomaaza nga manyi nfunye omuntu gwengenda okwezimba naye nange mbe wange ntuule nzikakkane naye muganda wange genkaba genkomba kifa siri kwerabira kifa iwawe omubiri muganda nga osazeeyo nditeekayo ebifaananyi kifa nze nkaaba nagwawo nze gwolaba kifa ne mukazi munaku gwolaba kifa nagwawo kankuwe buli kimu kambikuwe maama kifa namba emukubira kati aba agyekengera kuba nakaaba n'ensirika nabulookinga buli muntu yenna kati n'ensirika kati buli namba emukubira aba agyekengera simanyi maama ogenda kuzanya muzannyo ogwo simanyi naye kankusabe naye simanyi ogenda guzannya simanyi okuba essimu n'akufuulinga n'atakuwuliriza wadde kasita okuba essimu n'omugamba alojje baleko ssebo n'omugamba nti oba piisi oba biki ng'akuggyako talina budde bukuwuliriza oba okitegeera naye ng'akolera mu tawuni Jinja ku Gokale roodi bamumanyi wengambye era tasobola kubula n'ebifaananyi bye tasobola kubula yakayingira mu busuubuzi yakabuyingiramu naye kati yakikwata alina bakasitoma akola embeera yatereera kifa yatereera bamumanyi yakabuyingiramu kati agenda mumalamu kati amazeemu omwaka nga mulamba n'emyezi awo egigwako kati bamumanyi butuufu mu Jinja era kati basuubuze bannaawo bamumanyi naye kifa musajja mubi omusajja ogwolaba alina omutima omubi kifa alina omutima omubi ng'engeri gy'addamu basisita bange bokka kyokka basisita bange tebamumanyi nga bamuwulira buwulizi mikwano gyange bamuwulira buwulizi naye kifanfa muganda wange nyamba kifa iwawe omubiri siri kwerabira kifa nyamba akwegayira erikuba bivinye ndi maama oyo omusajja mubbi naye simanyi byenjogera oba obiwulira nina fulu mukambwa ndumba ne alage simanyi nga byenjogera obiwulira naye wendi mukwano simulinamu mwana kamaama wadde n'omu simulinamu mwana wadde talina muntu wange gwamanyi sirina muntu we gwamanyi kujjako byali byaffe babiri naye ng'alina mikwano gyange basatu basisita bange basatu mbatwalanga mikwano gyange naye basisita bange kuba twava mu Luganda ne tufuuka bamukwano ntuyitawo nnyo nga mbanyumiza bunyumiza kati ababiri tebamanyi kigenda mu maaso tebamanyi embeera yempitamu n'oyo omusajja omu gwe nanyumizaako n'angamba okakasa n'angamba naye tukoze tutya omu gwe nanyumizaako kati abimanyi ye abimanyi byonna talina kyatamanyi okuva mu ntandikwa paka mu nkomerero naye abimanyi ne brother nga yemanyi kifa omusajja talina mwana talinaamu ki tanagwana kuneguya kuba talina kyalinamu okitegeera yatandika life ye n'abakazi balekyo si nsonga afune abakazi yeyagale naye maama sente zange muganda wange mu bulamu bwange sikyamwetaaga kuba gye namugja omanyi omuntu omugja mu nfuufu nga n'ekyokulya talina ng'abonaabona ng'adaaga ovanga ku muntu okuba n'emikwano naye nga gimubulokinga omusajja banange yali failure omusajja banange yali yeremererwa oyo omusajja gw'olaba nga yakoma
ne wa Nandiroodi gye yali asula ne bamugoba mu nju nga talina lugendo nga talina maama. Ne ŋŋamba njaliwawo omubiri ndi mukyala nga nsinga obukulu naye ne mugamba nze ndi muvumu nze nina omukisa ate ndimukkiriza. Naye kisinga okunuma nga yeefuula omulokole era nga mulokole si kwefuula naye nga mulokole tagwa mu kusaba tagwa bannange Shifa oli omusajja mubi ng'alina ne Bayibuli y'Oluzungu ng'agamba ewaabwe ng'eyo bali balokole yaŋŋamba ewaabwe Entebbe kukiyita ababiri simanyi kukiyita ababiri weewaabwe yeewaabwe. Omusajja oli mubi nnyo omusajja mulimba omusajja mufere Shifa omusajja tanjagala namukyukiza obulamu n'atuuka gy'alaga. Maama nyamba omusajja talina magezi talina musajja mukulu naye tategeera omusajja namuyamba mananga omusajja namuyamba Shifa omusajja namugya mu mbeera nga n'ekyokulya talina ng'akaabanga omukazi ng'abonaabona nga nange embeere ne mugamba guma ne mugamba nze kyendi nkimanyi omukisa muzaale kuva waka kyendi nkimanyi ne mugamba ndi mukyala musabi nawe yiga osaba n'angamba tuli balokole era ani musabi ng'era yeefuula ow'eddiini ategeera kumbe kamaama nga lumbe lujja kundya kumalawo. Simulinaamu mwana talina wange gw'amanyi sirina wuwe gw'amanyi ky'oba omanya yuwawo omubiri ng'oyuwawo ng'oba muganda wo talina wange gw'amanyi talina kiyuwawo omubiri maama gwonna ng'oyuwirawo omuntu olinga gw'omanyi kuba talina wange gw'amanyi newe omugamba oli muganda wange newe omugamba oli maama wange anti wange talina wange gw'amanyi talina keba emikwano gyange talina gw'amanyi oyo omusajja gw'olaba naye namuyuwirawo omubiri ne ŋŋamba batandikira mu kkubo ne batuuka ewaka nga ndaga ng'omuntu ategeera kuba nga nsinga obukulu nga bw'omulaba bw'otyo nga ndaga nga ategeera ne ŋŋamba ono omusajja ayinza oba ng'ebigambo byayogera byonna alaga nga ategeera kumbe nga lumbe musajja mubi nnyo musajja mubi nnyo nambulookinga yagamba mikwano gyange nga bamukubidde amasimu ntya n'okubira basesita bange omugamba nga mpulira ntya kabajja kungamba weesiga otya omusajja oyo nga w'obimanyi n'abagamba siina budde bwe n'abagamba siina budde bwe nze ndi bize nnyo yali tabeera bize namufuula bize kati abeera bize nnyo akola talina budde bwange sagala kumanya by'oyo sagala kutegeera temumalira budde mwesonyiwa essimu yange buli omu amubogokera bubogokezi omanyi buli omu omubogokera buli omu amubogokera n'amanamba gaabwe mbalina nsobola obbasaba namba zaabwe ne mbakuwa ne bennyini ne mbawa namba ne mugamba kupirako oyo bakukubira ne bakubuulira buli kimu ne bakunnyonnyola. Musajja mubi maama yuwawo omubiri Shifa gy'akunda face by face Shifa abantu batuleetera okuba ababi naye Shifa nze ndi muntu mulamu nange olaba nga woolina omutima omulungi Shifa nange nina omutima omulungi njagaliza ate njagala omuntu gwenyi naye n'agenda mu maaso sobola kulya kintu nga ndaba mba njagala tukulankulane naye maama mu bulamu tusanga miswaswangule tusanga abantu bazibu tusanga lumbe si kizibu naye nga lumbe olujja okuzikiriza maama nyamba ntaasa maama ntaasa mukwano nfa Mukama eyangase naawe n'onziramu alina ensonga era yabadde n'ensonga nyambaka maama manyi omukubira essimu ne yeewunza n'agitunuulira bw'ati ojja mukubira essimu yeewunza agitunuulira agane ekukwata waba akuyambye akukwate awulire erinnya lyange akuggyeko naye gwe experience gy'olina ngyekakasa naye musajja mubi Shifa ky'oba omanya nti alina omutima omubi oyo omusajja Shifa tunuulira omwana munogo malidde ebiseera emyaka gino gyonna omulimbalimba oli mukulu ku ye omumalira ebiseera omulemesa abasajja abandimwagadde ne bamutwala mu maaso nti ali ku ggwe Shifa nze siri mwenzi Shifa nze neenkuuma Shifa nze ntya ebirwadde ate mba n'omwami wange muwa respect
sagala kwegabaagaba kwemala mu kitiibwa. Amalidde obudde abali bankwana bonna mbagaanye mbagamba nina omuntu gwe njagala ankoze ebitakoleka. Mpulira nfa n'ekyayi olwalaavu n'ekyayi olw'abasajja nesigalira awo mu bbanga nga nkaaba nga sina gwe nanyumiza wabula okukaaba zekka ne neenyiga nga ne wentandikira sirina. Oyo omusajja gw'olaba tamanyi ku ddungu gye ndi oba ndi mulamu oba ndi mufu oba tayagala na kumanya kasasiro, talinaamu mwana, talina gw'amanyi, amanyi yamalayo namugya mu nfuufu. Kati saawa zino atula n'abalangira asobola ogula empale y'emitwalo 2 yali tasobola agula, asobola ogula saati y'emitwalo 2 yali tasobola agula, asobola ogula engato y'emitwalo 3 yali tasobola agula, waleti ebeeramuko emitwalo 5 3 ge yali tasobola kubeeramu, eyali talya breakfast na lunch asobola okulya, eyali asaba obuyambi bwa kawunga n'ebijanjaalo asobola okwetuusaako enkoko n'amatooke. Kati nze akyanjagaza ki? Akyanjagaza ki nze nnyabo? Akyanjagaza ki nze embwa? Akyanjagaza ki nze? Akyanjagaza ki nze nga bwantunuulira kati? Yalinnya grade, yali abalaba nga tabakwana, alaba tebamusaana, talina ssente z'agenda bbawa. Kati saawa zino alina z'asobola obbawa. Kati anjagaza ki maama? Ampe ssente zange. Nze ne mulaalo yaggwayo dda naye ssente zange ze nnemeddeko zokka mu bulamu bwange. Zaabampa kuba maanyi gange, ntuuyo zange, kifa saazibba. Nkola bukozi. Bukyampulira buziba ndaba. Maanyi gange, ntuuyo zange. Mu kujja bwe talina kye yampa. Nze najja nina amabanja ne ngasasula. Sirina ade 10 ku akawunti. Naye nga ndi kweyembwa nti tubeere bulungi. Nga mmanyi nti nange nafuna abantu we ngenda okukakanira mbeerewo n'obulamu bwange. Kumbe nga noonya kwayitira afule grade ze. Wali yali tazirabanga masikiini nga talina kyalina. Nga n'omukazi tasobola mutunulako n'amwegomba n'amuwa ki. Nga n'ekyokulya kimubuze. Nga ne zakawunga n'ebijanjaalo zibula imagi. Omusajja naye nga yeefuula eyasoma kye kinyumira. Nga yeefuula eyasoma ennyo naye nga ngamba ono omusajja ebitabo byamumenyera ki. Yeefuula eyasoma ennyo naye ekyokulya kimubula. Yeefuula ategeera ennyo talina ky'amanyi. Ate nze ataasoma ennyo. Musinga obwongo, musinga amagezi, amazaale nina, ansinga amasomi naye ng'amazaale namuyitako tansinga wala. Sikwata ku bizinesi n'egwa ne ngituulamu bwe nti ngitambuza ate ne bakasitoma. Naye omusajja oba alina kisiraani, omusajja oba yalina ki nga buli kyakwatako kifa ne mugamba nja kukwatako nkusiibire nkusabire neweeyo naawe saba osiibe tojja sigala kyekimuze Katonda wange mulamu nina okukkiriza. Maama saamanya nensiibanga ebisiibo byange nensabanga nenumwa enjala n'ennyonta nenegayirira Mukama nenkuba amaviivi nensiba dry nengamba Mukama asaasire omwami oyo mutaase wabanga alina kye yasobya Mukama omusaasire nga simanyi nga ngamba Mukama okusasira omuntu agenda okunkabya amaziga amugamba mudiza omukisa gwe yalina mu kusooka waba gutwala. Kifa saamanya nasibira bwereere nsabira bwereere nayampa ssente zange kamaama nyamba ntaasa. Ngamba mpa ssente z'amabaati, mpa ssente z'enzigi zonna nezimuwa. Nangamba nga bw'ali kuzimba, nangamba ali kuzimba budondo, nangamba alizimba budondo, nangamba ekitundu kyerabiddemu, nangamba ekitundu nakyerabiddemuuko kuba sibimanyi. Nangamba alizimba kumpi ne Katikkiro eyali Katikkiro wa Busoga. Kale ng'ebintu bya ananga omusajja oyo kifa mubbi, musajja muyaaye talina mazima si mwesigwa. Ovanga ku muntu okuba nga tolina ky'olina ng'olimu weeremererwa, omanyi okweremererwa? Nga weeremererwa tolina mukisa mu nsi n'ofuna omuntu alina omukisa. Musajja mubi nnyo naye muganda wange nyamba, musajja ampe ssente zange azirina, alina ssente azirina. Abeera oba batunda kibanja ne mweyini atunda by'alina, alina ssente zange kamaama azirina. Azimpe saagala na kumanya. Saagala nze nkolera mu bugubi kifa
Shifa nkolera mugubi ka maama nani mbalimba omusajja oyo bannange omusajja oyo baaliraba ki omusajja alumbe lwennyini olwo omusajja alumbe omusajja kisiraani bannange omusajja mubi nnyo oyo simanyi na kumanya naye kangume wooli mukama keyanyambe ne nkufuna kangumire ku ggwe ka maama kuba byoza okola byonna mbimanyi kangume mukwano kangume ne ku mirimu gya bakama bange empata nnyingi tuli mu kisiibo tukola tetuwummula nga bw'obimanyi kikambwe kankole naye kifa nsula bubi nsiiba bubi ka maama bulaza wange yanteekamu ssente ye omutima tegwamusiimirawo kuba ye yangamba piso y'omusajja mwesonyiwe mufere muyaaye mwesonyiwe ye yakingambirawo bambi yangambirawo naye nga womanyi abawala nga tuludde ebbanga ne mugamba yandiba omutuufu n'ensetolinga n'angamba gezaako naye ng'omusajja mubi bambi teyamwagalirawo naye akamwa k'omuntu mutonzi omusajja nkaabizza nzijjukidde bye bangamba byonna bannange omusajja yali yeefuula ategeera ennyo nengamba yandiba nga ategeera kumbe omanye ekipapula bafundako n'ekidomola ekiri awo emputa osobola okikwata n'okimiramu amazzi naye ekipapula ekitalina mugaso kyoteeka ku dustbin omusajja mubi nnyo kifa abasajja babi abamu tulina tulava okuva munda ku ntobo z'emitima gyaffe nga tetuli baffere abakyala abafere gye bali naye ffe abatuufu naffe gye tuli ng'oli mutuufu okuva mundaayo kifa nga wanaaba nga toli mwenzi tolina muze gwa bukaba gwonna wabula ng'onoonya mirembe na muntu agenda okwagala mubeere ne famire nga muli kimu nga tomanyi kulimba tolina buyaaye ng'obeera ng'omuntu omugamba mazima ng'obuyaaye bwakulema ffe abamu tukulidde mu maka ga ddiini tetumanyi kulimba tuli beerufu naye ng'osanga omuntu omulimba omuyaaye wabula mukama yeekweka naye kifa katonda oyo singa amulaba yandikutte nga abantu ababi nabawa abantu ababi abantu abalungi n'atwabula n'atuwa abantu abalungi abatutegeera abatumanyi n'osanga abami abalungi gye bali naye ng'alina omukyala omubi n'osanga ffe abantu abategeera abakyala abategeera abawala abategeera ne tutomera embaza abasajja akasasiro ezo naye ng'otegeera omusajja akuteeka ewaka n'atejjusa n'agamba kituufu akanina omukyala ategeera ndi mukyala azimba omwami ndi mukyala ategeera amwongerako si kuddawo kunyumya nti laavulavula nedda kugamba tupulaninze eki tulagawa tukoze ki tukola ki naye muganda wange kifa nkabye ne ngamba mukama omutima gwe wampa wandigunjeeko nange enkyusiza mumpe ku mutima omubi nange mbeereko neero kyafu nga saagala kumanya kasasiro n'ekifa ne wenyiga ne nkomayo omutima gwange guddawo nga bwe guli ne gubeerako peyi ne guba mulongoofu buli omu ne mwanyiriza mu mutima simanyi kamaama nze we mba nkola simanyi naye kangume nkanyema vivi nsabe mukama eyakugasse naawe alina ensonga ndowooza okusaba kwange mukama addamu sala zange omanye olw'okuddamu naye addamu saala alina ensonga lwaki wazzeemu meseji zange n'oziramu noyogera nange kuba mbadde naziteekayo naye nga tonzirangamu naye alina ensonga lwaki wozizeemu okusaba kwange mukama akuddamu kangume maama nkuleke naawe okole mwera mukama abeere naawe atambule naye buli kyogenda okola akusookeyo era abeere naawe tuguse ensonga maama kati oli kulaba layini eyo ya Uganda gye nkuwadde namba layini yagwa naye ime ekyakola layini ekyakola kati simanyi naye oba ekyakola oba ogitwayingako n'olaba ogezeeko olabe naye simanyi oba ekola ku dairekiti naye nga layini yagwa naye ime ekyakola byansobera kifa nyamba sinasobola kunyamba nyamba mukyala munaku maama nyamba sinasobola kuntaasa kwegayidde nyamba ontaase nyamba olwaneta maama nyamba olwaneka maama sinasobola kunyamba ndi mukyala munaku nyamba ontaase
nyamba olwanire nga olwanira abalala nange ndwanira tasaka maama buli kimu kola buli kimu Shifa oyo omusajja waalinema nja muloga amusiranye Shifa waananema mu bulungi ka maama nja kudiringa ne Wumaluka kande Shifa mu bulungi ne mu bubi nja diringa naye Shifa gezaako kyokola ka maama njuwirawo omubiri kola buli kyowulira nti kyosobola Shifa gezaako ka maama gwokalera odi ng'okulosinze bwoti Main Street awo babeera parking emmotoka za bugembe bugembe naye kyambuka agulukako madivaani eri akugukalera odi akapande kali awo A+ ke kasookera ddala buli omu amanyiiwo awo A+ kizimbe kiri mu gundi mu kikomera naye ekipande kiri ku kkubo wennyini era oba ova eno n'emmotoka bw'oti okisomako yanimba namalira ebiseera mpeeza ssente z'enju Shifa bukadde 8 bungi Shifa abo banne bukadde 8 bungi ndi mukazi munaku Shifa bukadde 8 bungi Shifa oyo musajja talina gy'alaga mujinja omwo agenda okubeera paka talina waasobola nze akugamba talina waasobola talina baali bamugoba ne mu nju nga yakomawo ku A+ ng'embeera embi ebonaabona abo b'ogamba abo baligamba nti mikwano gye tewali na mukwano gwe kankubuulire n'ogumu nze alikugamba tewali ogenda kuvaawo owulire bye batandiika Shifa ka maama nkwegayiridde ne woba ovaawo basabako namba ze ez'essimu ne bagamba bansabireko namba ez'essimu ki bannange Shifa simanyi na Shifa ka maama wasuze otya ansubira asuze bulungi nange nasuze bulungi Shifa ka maama gezaako olwana omusajja oyo ampe ku ssente zange ka maama yiwawo omubiri okole buli kimu ky'omanyi ng'osobola talina kyali ajja kutya asesemeko ssente endala nti Shifa ajja kutya tamanyi wange gwamanyi talina kyamanyi muteekeko akazito omanyi nga ssente za piisi zigenda kutuusa awazibu ogenda funa ebizibu by'ogenda okufa nga teweerabidde Shifa mugambe ebintu bingi mugambe nga sisita wange oba muganda oba mukwano gwe kyowulira oba maama wange yiwawo omubiri ng'oyuwira oba muganda wo omugambe ssente z'omanyi nga zigenda kutuusa mu mbeera embi oyogere gwe buli kyowulira ky'omanyi naye lwakuba munyoomi amanyirira tawuliriza muntu bwe buzibu bw'alina naye omugamba mpa ku budde tukukubidde essimu eno omaze ebbanga ddene nga tusirise naye tomanyi kye tukutegekedde kye tukulowooleza yiwawo omubiri buli mu mbeera yonna y'omanyi singa obadde n'abasirikale b'omanyi nga mikwano gye wandiyeewo n'omubiri eyo omusajja Shifa ne bamukwata ne bamuteeka munda maama ne bamuteeka munda ku lwa ssente zange bandimukuta ne bamuyingiza ekkomera n'asesema ssente zange naye ndikola wonna buteddeyo message ngenda giwulira naye WhatsApp yange tewaniira koolo netiwaka gye ndi ntono ndi ku wifi nga omanyi ne wifi mutono nnyo tumuliko abantu bangi akozesa ebyuma bingi naye ku imo twogera bulungi nnyo ng'okubye ku imo kuba olina imo ng'okubye ku imo twogera bulungi nnyo naye wano ntono tesobola kuwanira koolo maama nyamba yiwawo omubiri Shifa yiwawo ka maama ku lwange siri mukyala mubi sirina mutima mubi siri muwala mubi naye abantu be batuleetera okukyuka siri mubi sirina mutima mubi ndi muntu mulungi nnyo mwangu nyamba ntaasa ssente zange zinyuma obukadde 8 Shifa ne mukyala munaku nakuzibwa nnyabo yekka nga manyi nfunye omuntu gwe ngenda okuba naye nange nenzimbe kumbe nga simanyi ndi kumutaza okumpitira akaafu ne bayagala lwaki teyabafuna nga mwavu nga terinasobola mwegomba ng'abonaabona ng'adaaga n'amufuna saa zino ng'alina kyalina asobola okulyako amatooke n'enkoko era tasobola kulya na kawunga na bijanjaalo Shifa nkaaba yali akolera ku A+ naye kati Shifa abasajja bazibu naye mukwano musajja yamenya nkaabye nkooye ayinza ogamba namba wagiggyeewa biki ebyo n'abikubuuza oba okitegeera n'akubuuza ebingi bingi kati simanyi Shifa yiyange omuntu ekyo atunda alina sitowa y'ebintu kawunga bijanjaalo biki nga bwe nkugambye naye ayinza ogamba namba oba yagiggyawa biki ebyo kale n'akubuuza kuba kati namba emukubira takwata wakuyamba n'akwata agiggyako oluusi n'akuleka gumwe n'alindako n'ovaako n'akukubira bw'atyo Shifa
simanyi maama yiyanga omuntu naye nga sitowa agirina era kati akyali mu kibuga mwali mwali oba nakino kifa nakino n'omugamba nali nina namba yeeno simanyi bw'ogenda mugamba ewagijja okyakola ku epulasi okyakola ku epulasi tubadde tulina omulimu gwe twagala onkolereko nga nafiirwa oba okitegedde kitegedde nti oba nafiirwa kati eyo nayo gundi esobola okuyitawo oba nfiiriddwa simanyi bw'osobola kizannya nti okyakolera ku epulasi gwe wa epulasi gwe Isaac oba aligumiikiriza okyakolera ku epulasi okyakola ku epulasi mbadde nina omulimu nsobola ogukola kasita ebifaananyi obirina waabaze gy'oli nga si yeeye era oba omanya ng'akuwadde omuntu omulala kati y'omuntu omulala aba mwangu nnyo wakukwana era ofuna ekituufu ye aligumiikiriza Isaac aligumiikiriza Isaac funayo gw'oba okwana bajja kweryamu bajja mulyamu olukwe nze akugamba era ke banaategeera nga muntu mukyamu bajja mulyamu olukwe nze alikugamba kifa yogera nabo n'omusajja mwennyini omukubira essimu omugambe ndi wano ku epulasi jangu kifa toti abeera gundi nze alikugamba lwakuba siriiwo bajja mulyamu olukwe kuba baali bamuliddemuuko olukwe abo boolaba kifa baali bamuliddemuuko olukwe n'abonaabona nga nze maama nze taata era ogenda kuvaawo olabe bye bagenda okwogera nze alikugamba alright mukulike eyo mikwano mwenna abakyaliko abatandise naffe paka wano we tutuuse kubanga laavu eno mukama kati omuntu agoyinga ewa ddala omuntu agenda kukola atya era bannange baboy child mwagala tubaagale tutya kubanga leero osanga boy child n'agamba nze noonya omukazi ali hard working nakeera naafuna hard working ate luli nakeera ate owa hard working n'omufuna ate naye n'omujolonga kati naye munnange sigenda kwanguwa nnyo kusalira boy child ono musango wadde mbyewuliriddeko wano mu voice note tugenda sooka katusituke tugende ejjinja tugezeeko okunoonya mwami Isaac tulabe kuba ye piisi yagambye kyonna kyonna ekisoboka tugezeeko munoonya one on one mu nkola yaffe eya surprise tutwaleyo surprise ejjinja eyo muteesa mutya mutuwe ku birowoozo mwe mulaba mutya tugende tukole ki tugende tumusinkane one on one tutwale surprise tusooke tumugambe ndi munnange gw'osuubira ani atutumye tusooke tulabe gw'alina ku bwongo tulabe oba ateeba piisi oba ateebayo girl child mulala mwe kiki kye mulowooza musooke mutuwe ku birowoozo byammwe tulabe bannange mutubuulire mulabe ki kye tuyinza okukola awo munnange nange oluusi niyinza okulowooza amagezi nga sigeggo kozi oli ayinza okugamba obudde buno ekyetaagisa si surprise naye of course oluusi anti okozesa naawe kyoyinawo kyoyinza oyitiramu ne tulaba ebigambo bino byennyini ne tubimugamba one on one okusinziira ku mbeera ze mwe tunaamusanga obusente bwabumuwe tumanye laavu weeri oba teriiwo ekyo nakyo tetunnakimanya oba yatukyawa oba kubanga ne piisi waliwo waayogedde ng'ali mu ka confusion nti munnange mikwano gya wali mujjukiddewo wali waagambidde mikwano gyange nno bagamba alabika yawasa ng'akufuulinga kitegeeza piisi akyayinayo ko akantu she's not sure. What do you think guys? Mulowooza muti siisukkewo wano kansooke mbasiibule ngenda sinziira ku komenti zammwe n'ebiteeso byammwe bye munziramu bye bigenda oditamininga oba enkya tukeera bukeezi tugende tumunoonye oba mutubuulire kye mulowooza tukyayinza okugamba bannange omusajja oyo si mulungi biki oluusi wali olumu oyinza okutta laavu y'abantu ng'ate ekyaliwo twagala nnyo okumala okukakasa mbadde nsobola omukubira essimu ngiyina naye essimu eno tekigenda kumala katusooke tuyiye okwongeramukko ku magezi amakusifu mulaba mutya mikwano alright baagala nnyo ennamba ziri ku screen oyita ku +25678210156 oba +256
702 56 21 57. Mwe abaagala okuteeseza ku WhatsApp, those numbers are on WhatsApp. Okubira Shifa nga tomufuna, just leave a message. Abeera ajagisangako akuddemu. Mwebale nnyo mikwano, mwebalire ddala, tubaagala nnyo. Era byonna bye tuleeta birowoozo by'abantu kinnoomu nga ye, si byaffe. We love you so much. Bye bye and happy Ramadan.